Ebbugumu ly'amaanyi mutabamiruka w'ekibiina kya DP agenda maaso embalala bannakibiina kino bwe beetemyemu ebiwaya abamu bagamba nti si baakuva ku mukulembeze waabwe Norbert Mao abandi nti bafiira ku Richard Sibamala nti yanagenda okubbulula ekibiina. Bizeewo oluvannyuma lwa Sibamala okusimba Nakakongo nti tagenda kuva mu lwokaano newankubadde ebadde aggiddwamu. Sibamala atuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire mwategeereza nti mweteefuteefu okujja Mao ku bwassenkaggale bw'ekibiina kya DP. Mumbuziza engeri gye ngenda okuwangula oba kiki kye ngenda okulaba nti nno mpangula nze nawangula vice president ate ntuuse mu kifo mugenda kutegeera Sibamala yani mujja kumanya nti nno sobola babuulira buturiki bwange mugende mububulire Mawe mugwe mutundule butunuzi buli kyenkola ngenda tuna mu kifo kimu ntandika okunyiga amapeesa olabe wano wandibaddewo amagye ogalabawo mugenda tukantuule mulabe kyengenda okukola tujja kuyingira tenti eyo era tujja kuvaamu nga tulibawanguzi. Abamu ku bakiise abali embalala beekokkodde nnyo obukulembeze bw'ekibiina nti buno bwabasuubiza okubafunira entambula naye nti batambulidde ku ssente zaabwe era tebamanyi agenda kuzibaddiza. Nze Matias Sekidde omwogezi wa DP mu disitulikiti y'e Ssembabule era ndi delegate okuva Ssembabule kyalemala okulemala ne tubanga pi eyali yatandikibwako bajjajjaffe Kasolo Kawanga Ssemwogerere ne Ssebanda Kizira bagikulembera ekibiina kya DP kyatuuzanga Tabamiruka era kitambuza abakulembeze ba delegate okuva mu disitulikiti gye bali okuba kati nganze bwevudde Ssembabule nga tuweebwa entambula etujja ku disitulikiti okujja ku Tabamiruka oba omuntu avudde Kalangala oba Bukomansimbi oba Kyoyobaluddawa ekitasobose luno twetambuza nga ate ekibiina kifuna ssente okuva mu iPolis mu kibiina ekituuza delegate. Essaawa yonna okuva kaakano kitegeezeddwa nti bannakibiina baakutandika okulonda abakulembeze b'ekibiina abajja mu Tabamiruka agenda mu maaso. President wa Fathers Union ekibiina ekitaba abasajja abakristaayo Samuel Bakutana asabye basajja banne batuukirize obuvunaanyizibwa mu maka kubanga bwe babulagajjalira ebiseera bya Uganda eby'omu maaso byakuba mu katyabaga. Omusasi waffe Ssekajjija Augustus abaddeyo. Bino President wa Fathers Union Samuel Bakutana abyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abaami olwetabiddwako ebikumi n'ebikumi by'abaami abakuŋŋaanidde ku kijjukizo ky'abajulizi abakristaayo Nakiyanja n'agamba nti abaami batono nnyo abatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ensangi zino ekintu ekitadde eggwanga mu katyabaga. Bakutana agambye nti abaami bangi bazaala abaana kyokka ne bagaana okubasasulira ebisale by'amasomero nga ne bwe babeera balwadde tebafaayo okumanya oba baafunye obujjanjabi oba nedda. Bw'ati asinzidde wano n'ategeeza abaami nti kye kiseera beekube mu kifuba naddala nga tujjukira abajulizi ba Uganda baddemu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe olwo n'omutonzi ajja kuddamu essaala ze bamusaba abawe ebirungi kamaala. Ono mu ngeri y'emu yeekokkodde abasajja abalina emitima egijjuddeko bw'atyo n'abasaba okulongoosa emitima gyabwe kibawonya okugwa mu bizibu. Naye tetusinga okususuubya kujja kuba mutima. If you don't have the heart changed, bw'oba omutima gwo tegukyuse, the body will cause you trouble. Omubiri gujja kuleetera ebizibu. Ddala. In fact, if your heart is not transformed, ekyamazima omutima gwo bwe gutakyuka, your body is going to suffer. Omubiri gwo gwe gubonaabona. Because the heart that is not transformed will take your body to a bar. Kubanga omutima gwo bwe gutakyuka gujja kutwala mu bbaala. And the body will be beaten in the bar. Era n'omubiri gujja kukubibwa eri mu bbaala. The body will be taken to prison. Omubiri gujja kutwalibwa mu kkomera. It will be beaten in prison. Bajja kukukuba mu kkomera. It will get some diseases it shouldn't get. The body gujja kufuna endwadde tegutandifunye. Simply because the heart was neglected. Kubanga omutima tegwafiibwako. It's like a pig. A pig. Ayogedde ku nva kiringa enva zino ze bayita ayogere mbizi. Ebisingawo ku lukuŋŋaana lw'abaami abakristaayo Nakiyanja tugenda kubibatuusaako mu mawulire gaffe agajja. Ssekajjija Augustus, CBS, wano ku kijjukizo ky'abakristaayo Nakiyanja. Gavumenti eyongeddeko enguudo ezigenda okukolebwa okuli oluguudo oluva e Nansana okudda e Nabweru n'olwo oludda e Katooke zigenda kuba kolansi mu kibuga ekya Nansana Municipality ng'eyita mu nteekateeka y'okulaakulanya Kampala n'emiriraano eya Greater Kampala Metropolitan Area. Enguudo zino zaakuwemmenta obumbi obukunukkisa 30 era kampuni ya Winner Global Construction Uganda Limited be bakwasiddwa omulimu ogwo. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule ya Kampala n'emiriraano Edemachu Monica
babadde atongoza omulimu gw'okukola enguudo ezo ku mukolo ogubadde ku kisaawe ky'Ekazo mu division y'e Nansana. Alabudde abaweereddwa ttenda nti singa bakola omulimu obubi bagenda kuba bettidde omukisa si bokka wabula ne bannayuganda bonna. Kakati contractor ono bwakola bulungi tujja kutegeera bulungi nti abanayuganda nabo basobola okukola omulimu omulungi. So bwakola bubi kijja kutukola bubi. Olwaki ajja kubanga atta omukisa bw'abantu abalala ba contractors abalala. So bwe mu kukola emirimu eno tulina essuubi nti abantu baffe bajja kufuna capacity nabo bakulaakulane basobole okusuubula. Mumanyi nti ekkubo bwe tukole ekkubo lirungi ne programu ya PDM ejja kweyongerako. Olwaki abantu baja kusuubula abantu batwale ebintu byabwe mu katale abalala bagulewo businesses. Ede Machu era yekukodde nnyo abantu amalaga yiwa kasasiro n'empitambi myala nti be bamu be basinze okuwonoona emirimu egikolebwa gavumenti kwe kusaba abakulembeze ku byalo ensonga eyo bagifeeko. Minisita Mbezi owa Kampala n'emidaano Kabuye Ekyofa Togabye yasinzidde wano n'asaba abatuuze enguudo ezo bazikozesa okugaggawala ate baweerera abaana. Mabane muweerera abaana mutwale abaana mu masomero ga gavumenti. Weerera omwana okusinziira ku busobozi bwe bukola ki buli ssomero gye liri. Ate ebibuuzo bakola bimu tebakolangako nti gw'osomedde mu lino ojja kukola bino nti gw'osomedde mu lino ogenda kukola bino. Bonna bakola ebibuuzo biki era ndowooza balina abaana mu senior 4 ne senior 6 mukimanyi mwenda mwamaze okuwandiisa abaana bammwe. Meya wa Nansana Municipal Regina Nakazibakite ye wano wasinzidde n'asaba abatuuze n'abakulembeze mu kitundu ekyo okusoosowaza okusimba emiti ate n'okukuuma obutonde bw'ensi. Kigenda tuyamba okendeza kansa bagenda kusimba emiti essomero lyaffe ligenda kukula oba olyawo n'akatale kaffe nako kagenda maaso. LOC esinga okuleeta property tax yeno kazowaadi era leero bannange tubawadde n'emikono ebiri tubasuubiza titugenda bongera n'ebirala bingi awe ne baliza abantu b'ekazo kubanga manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako baluswata property consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga ba mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa omulamuzi akusingisa omusango nga teyeekenneenyeza bujulizi obuba buleeteddwa mu kkooti ddembe ly'okuwakanya ensala ye nga munnamateeka Magirani Kazibe bw'annyonnyola. Singa kizuulibwa nti omulamuzi awadde ensala ye naye n'aba ng'alina obujulizi obw'enkizo bwe yabuusa amaaso oba ekiwandiiko ky'ateekenneenya bulungi naawe ensala ye nga teyeesigamye ku bujulizi obwo oba ku kiwandiiko ekyo olwo yaba asingiddwa omusango ogwo gw'engassi waddembe okwekubira enduulu mu kkooti eyo yennyini mu maaso g'omulamuzi oyo yennyini n'ateekamu okusaba kwe olwo omulamuzi n'addamu n'ajungulula ensala ye ne yeekenneenya buto obujulizi obwo era n'addamu n'awa ensala empya ng'asinzidde ku bujulizi obwo bw'aba yabuusa amaaso. Minisita Mbezi ow'amagana Bright Ramirama asabye abalimi bettanira okusimba emiti n'ennima ey'omulembe ng'omukaweefu bw'okulwanyisa enkyukakyuka mu mbeera y'obudde n'okwongera ku bungi bw'emmere gye bafuna. Minisita Ramirama abadde ku mukolo gw'okutongoza DFCU Foundation egenda okuyamba bakasitoma ba banka eyo naddala abalimi okufuna ssente ez'okutumbula ebyobulimi n'obulunzi mu ngeri ennyangu ennyo. Annyonnyodde nti okusimba emiti naddala egy'ebibala tekikoma kukuuma butonde bwansi wabula ate n'okutumbula endya y'omuntu n'ennyingiza ye. It's one way to have a tree, but it's also another way to have a tree that is also a food. Can have a mango. I was listening to my sister that there were very big trees. They could not climb at that time because the mangoes were high there. But now the mangoes you can pick down. They are low hanging. So this is the way to go. As government, we are committed to working with all stakeholders. Akulira DFCU Bank Kate Kiza agambye nti balina essuubi nti enkola eno empya ya DFCU Foundation ng'ekolera wansi w'omulamwa okugamba nti erinnya eppya yakwongera okuwagira abalimi nga bayita mu kubawola ensimbi n'okubanguyiza ebyensimbi n'obutale ate nga kijja kutumbula ebyenfuna. To enhance productivity and create resilience and sustainable agricultural ecosystem. The foundation expects to benefit everybody in different ways through
our tailored financial solutions, farmers. So when you come as a farmer to borrow, questions are not the same as the ones we would ask. Ebyo nga biri bikyamyuka omubaka wa gavumenti atula mu disitulikiti y'e Kalungu Mariam Mugisha Kajiga alabudde abatuuze mu disitulikiti y'e Kalungu obutabubisibwa n'abo bajjako ssente mu nteekateeka y'okuzza obujja endagamuntu. Enteekateeka y'okuzza obujja endagamuntu z'eggwanga yatongozebwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno era disitulikiti y'e Kalungu abazza obujja endagamuntu ku Lwokuna baasiiba mu kibuga Lukaya ate eggulo ku Lwokutaano amakanda bagasimbye ku poliisi y'e Mukoko ne ku kitebe kya Gomboleeyo. Amyuka RDC Mariam Mugisha Kajiga agambye nti enteekateeka eno ya bwereere ke kusaba bannakalungu bagijjumbire. Nogize ekipapula waliko wenawulidde ngu abagenda okuzza obujja endangamuntu ezo babajjako essente nedda nkuutira era nesekuutira era n'okulabula bonna abatuuliriza nti endangamuntu ezo si za ssente.